ng'ekigendererwa musobole okulambika abavubuka baffe baleke kulwanira ebitole bya mmere. Ebitole by'emmere byenjogerako abavubuka be bayita baguyiddewa, gyawulira guyidde gyatwala oluseke, luga nti onoolega n'omululuuza, si buli lyato nti ekirimu mwenge. Abavubuka baffe mubajje mu mbeera eyaguyiddewa, mpulidde kamenye. Abantu abakulu mukole nabo, bajja kubayamba obbamalako embeera ey'endooliito okulwanagana nga bimulwanira tebiriiwo. Kibayambe n'okuzimba ekibiina kyaffe nga tulina discipline. Mu mpisa mulimu ebintu bingi, mulimu okumanya, mulimu okuwuliriza, mulimu obwegendereza, mulimu n'okutegeera. Ebyo bwe bibula ebina tosobola kuzimba kintu kyonna. Ne bw'obeera semaka nga towuliriza, nga tomanyi, nga totegeera, ogenda kukuuma mwana waani mu maka. Tuli mu kuzimba nnyumba yaffe gye bayita NUP. Ejja kwetaaga buli omu okuwuliriza munne. Mwava mu mayu mangi okujja okukola kye bayita NUP. Amaanyi g'obuvubuka tuleke gakozesa kulya mmere. Gye tuli abavubuka abangi tulya nnyo n'okuza tulowooze nnyo n'okuya tuyiye nnyo. Tukyuse eggwanga lino. Mayi Museveni ne banne Museveni yakwata eggwanga nga ali myaka nga 46 kati agenda mu 9 wakwata mayiro yazaalibwa. Bye tunaakola nga tuzimba structures naye tubikole nga tukola mu kwagala, so si mu kajanja. Temuteeka akajanja n'akalindi mu kuzimba structures z'ekibiina. Bwe muba mulonda abakulembeze b'ekibiina musooke na kunyigako mukole ki? Muwulire. Si buli agamba nti asinga okukuba people power oyo yasinga okwagala NUP, mujja kubula. Waliwo ab'eddoboozi eryakaleekereeke naye nga n'ebirowoozo byakaleekereeke. Sibasibe bazimba ekibiina. Abantu mwetegeeze kye tunoonya. Tetunoonya asinga kuleekaana. Nedda. Tunoonya emiramwa. Tujja okuzimba abantu. Tujja okuzimba ekibiina. Tugguse otabalo si lwaffe. Otabalo lw'abaana n'abazzukulu. Eggwanga balikulembeza buwongo si nnyama. Singa bali kulembeza nnyama, twandigenze gye batendekera bakanyama abazimba ebibiri ne tujjayo ba MP. Singa Gola ye mmeeya wa Kampala. Siba kiri? Okukola kwaffe n'okwewaayo kwaffe n'okuzimba ttiimu ng'eyogera wansi n'ewaggulu, coordinating, communicating, reconciling, yejja okuzimba ebyobufuzi byaffe tuwuliziganye. Tuzimba kintu kito naye nga kyetisse ebintu bikulu.